Yes, okay, tugende maaso batugabe tugenda okulaba asinziddeko ebyo byaddala ebiriyo Elslage Films etandika butandisi genda maaso Strange House Production natenga bulijjo tandika butandisi saagala bakunyumiriza entandikwa firimu egenda maaso nagambye tukutuusizzaako Maria Kalyango ekyali ntandikwa nono tunulaye mu firimu nyingi nga Gayika Namugaya Angel naye akomyewo ekyatandika tugenda maaso bagamba ni Masika Michelle Jennifer next screen ekyali ntandikwa firimu egenda maaso Streetwise bakalimagezi b'oku street nagamba ekibuga si bizembe Elslage ye muwandiisi wa firimu eno ate nga Maria Kalyango ye producer waayo tukyatandika egenda maaso mpolampola batugamba ni Bashman edit yataddemu sound effects zonna bagamba nti ate Elslage kenyini editor waayo entandikwa tandika butandisi ate nga director of photography Elslage ekyali ntandikwa directed by VJM himself representing ekyatandika kakatandika akawungeza akulwaleero njagala weetegereze nagambye oli ku VJM official tukujjukiza okusharinga n'okusubscribinga bikulu nnyo tusobole okuza channel eno obaweererezaako ebina Uganda kakatandise n'omwana ow'obuwala eno yandibadde obanga autu oba kale omuzungu ayita deeti kwegamba omulenzi okuyita mwana mwala n'amugamba wayi jatunyumyemu ebiseera ebisinga ensinkano kwegate yalumu ate n'ebintu ebireeta ababiri okusinkana era factors zibaawo kati ng'onamugamba nange nadde subira kusanga muntu nga ggwe gweno wadde omanyi ogenda kusinkana ki bannange nedda si ekyo naye kale ng'egyogeramu ku ssimu munange neewuunyiza ne ngamba ndaba ole kikinfaanana ntya nkuswaza ola siwera mu ngoye kiki omanyi abalenzi amanyi okugeza amaloboozi n'olowooza oyogera ne boosiboosi senkondo kale nga mugenge egyogera mu kusimu yeewuunyisa nange nalenga baneewa omusajja mukulu naye kale nange nze osanga nga oli muvubuka muto sayizi zange banenga you look so nice it's okay you look so welcoming bannange badde manyi ndi bankuswaza nedda oli bulungi oli very okay and cool looking nice handsome and all that as you can see ye mwana muwala Angel Namugayo original names ekyatandika butandisi nagambye ovudde mu Elslage Films Strange House Production kati ogambe ndabika bulungi engeri gye ndabika obulungi ate obadde ogenda kusula wanyi ogambe ndabika bulungi kati mbadde nteesa ulira omulenzi ate mutya kati obudde bwo bugenze era bwo bugenze mala okulya ngende engeri gy'ogambye nti kati ate ng'omuva kuŋŋamba ndabika bulungi ate omala okulya ogende lwaki tosuze bane katonda watu kyokka ebintu g'obisavuwaza busavuwaza leka naawe nze omuntu yakakusinkana ne saabiri tezinnawera neera bulijjo tubadde twogera ku ssimu ng'omanyawo tebeesanze ku mulirwano leka neeba musajja gwe obudde buyise naawe era obulaba kale obudde bwo obugenze neera nsobola okudda eka ojja kunja kusula omulundi omulala abalenzi b'ennaku zino balinamu okupapa oba kupapa oba kwagala kwanguya bintu tebakyagala nnyo kulwawo okimanyi ennaku zino omulenzi ayinza okukyawula okumulwisa mwana nga amugaana edda ate okisusiza munange naakakulaba leero era oyagalirawo obugoma nedda leka tugenda maaso ne firimu nga bamuteeramu ebyokunywa wa Biru ng'ajja ekyali ntandikwa firimu egenda maaso ono Masika Michelle Jennifer ageeka Kabiru bakaleese Kabiru okaleese tokedde okedde it's okay kiri okay tujja sasula well and good we shall pay namugaa okusasula tewali buzibu gwegira otwala Kabiru ko katwale tokeera otyo banno musajja ku kya Biru ng'ayomba kwata ebyokunywa gwe owa Biru bamugambye yeyongereyo okusasulwa kwa dda don papa opapa ki munange
Kyokka njagala kugamba kino nga mpulira njagala kugamba. Kozi wangambye gwe mwami Bone. Naye erinnya Bone nga libaluka nga laddu. Ono nga bamuwa byakunywa. Namugaana Isula budde bugenze. Ate twandibadde okunyumira. Ng'aleeta ebyokunywa banywa. Eyali agaanye Osula bayambuka madaala. Eyali agaanye Osula abaami n'abakyala. Olwanywamu lugginesi lumu. Nga tuyingira kisenge. Ekyali ntandikwa firimu bannanga abaana b'obuwala obwangu bwaki. Omukwano nga gufuuse gwa gogolo nnyo kimu bibiri nga muyiringitya mutyo. Laba omuleesi. Laba omuleesi. Omuleesi n'alyoka asumulula engatto. Omwami ono si mulonzi wa kuba omuswami. Laba gwe baleese. Kyokka omuntu nayambadde engaddayo naye omuntu lengera wagamba Sula. Ekyali ntandikwa firimu egenda maaso. Nagambye okuva mu production nga bulijjo. Lengera omuleesi avudde ku kyokuleeta afuuse swame. Mwana mulanga ajjamu engatto. Ekyali ntandikwa firimu egenda maaso nage bamuyita Angel Namuga yageeka. Yasavuwadde dde talina wakapa naawa. Buli wamu musava. Simanyi ondaba. Noli kundeeba. Wandeeba. Hati iza hanuya. Ori hariya. Ndi hariya. Nzije hanuya. Iza hanuya. Iza hanuya. Konkani nzije huriya. Mwana mulanga atema sipeya. Oba yazze mulwadde. Omanyi ennaku zino abaana abawala balina engeri gye babalansingamu ekinnyo. Ono alina kanyula ku mukono. Mu buli ngeri omanyi otulugunya muyi. Oba olina okubaako engeri gy'ogenda maaso. Mwana mulenzi yeetegeka okwetegeka. Baana bana abawala balina swiki zaabwe asooka n'akussaamu molaalo. N'alyoka amussaamu omolaalo. Bannange. Hati wakyusa olubunu konka n'oli bihogo. Oba n'oli Rusiina. Waba Rusiina waba bihogo. N'aba Rusiina. Hati ninkulengera ekyensuti. Leeta hanuyo olubunu lwawe mazima ga Ruhanga. Leka bannange. Mwana muwala alina engeri gy'atadde omwana ow'obulenzi ono mu fulampeni. Kino kye bayita okukyusakyusa ebitumbuwa nga bw'okyusakyusa wamukyusizaamu omwana ow'obulenzi. Omululu gwaki munaabwe nga bagenda kunaabako. Omanyi kisasi kimu tewaba budde. Baana beeno tebabeera na buloosoni. Ng'omanya gyagenza abali buloosoni bangi. Ebintu tebikyali bya mukwano lyafuuka ddubi owuga n'abalala ne bawuga. Naga kirayika tewali loosoni. Nze siraba loosoni. Efirimu egenda maaso. Banna kyokka mbw akeera okeera kola. Nze nina okusoma wange. Oli musomi. Manya gwosoza na mwana wa ssomero. Abawala balina obukodyo obubalansinga ebinnyo. Kyokka ate nera ku ssomero simanyi ero bannaatuukayo tebangobenga luli naye nga bammanjaayo anti bwakubye essasi. Essanyu olufunye kati essaawa y'ebizibu. Mune katyushoni kandi bubi bakubanja miliyoni 2.5 busente. Wuliriza mama. Obusente butono. Ezo nsonga ntono nnyo nzikolangako nze. Miliyoni butono nja kuwa sente. Don't worry. You don't have to worry yourself. Let's go to bed. Obusente tubusasula miliyoni 2 toyogera. That is little money that we can pay. You come to bed. Come to daddy. Come to papa. Efirimu egenda maaso. Munange sura bulungi darling anti ayogedde ku 2.5 million.
miliyoni 2 obudde bw'ekiro nga butambula mwana muwala yagenda kudda kumbe bamutwala kagende kadde kati nga buca ku makya kyebase tugenda okuwulira okonkona waliwo okukonkona manye ebintu bya loogi bino bakonkonamu mangu wanji ogamba ki oluggi luggule owabbirwa eggulu ate takomyewo waliwo eyabasanze jjo nga banywa ebyokunywa oli namugaa tojja kukusasula ogamba ki kabiru kano temunakasasula ate obudde obw'okubalansinga bwayise kati omwami tabawadde sente yaliwa eyo sente omwami tatuwadde yatuyiseeko wali ku mugundi ku reception naga sente azirese eno kabannange ate akuyiseeko alaga wanandeka yagenze ffe tuwe sente zaffe atugambe yazirese era ze sente zennonye kuba oli yazirese omwami bannange talina sente zandekedde kansooke mukubire ye bannange mwana muwala ogenda okunoonya jukira gye yabadde yakatuuka yeetemye sipeeyo esimu nassa wali kati buli wakebera esimu eriwa esimu alimu otulo wabaddewo okutawaana jjo Kampala si bizimbe Kampala baba bantu munanga akebera esimu ensawo kikini awali mukwefuula alina kyanoonya nga tetulaba nsawo akenge yanywedde mujjo bannanga abawala musunkuna nnyo okusunkuna aliwe kugendera beyond yezuukusa awulira tannazuukuka she can't believe her eyes amaaso begalaba si byakkiriza ensawo simu nga totabiraba omusajja yamusuubiza miliyoni 2 abaami n'abakyala ladies and gentlemen miliyoni 2 yazireseewa nga kwotadde ne biru gye baalidde mwana muwala yasuze anyumye mu magandula ga loogi bannanga abasajja kiki abaana b'obulenzi boyikyali wagwan kyekigenda mu maaso omusajja yabbe omwana w'abandi obuwala engatto esimu babibbye n'akasawo bagenze nako ffe tuwe sente yanguwa munange ffe bbiri tetulina budde nze maneja tagenda kumbala mufuula oli awo yanguwa muzungazunga nnyo temutuuzaako livansi wansi mwana muwala bamukubye saidi kiiki eno bagiyita iti water makisado ozanya n'okuzanya kakati jamu ne bathrobe yaffe nyini wagisuzeemu temulina sente owumpuguma oli mu ngoye za woteri onyumye kyokka n'obwavu oli wano osinde akasinde oleega amatama n'amayuga ffe tetumanyirira otyo nenda kuyita polisi bambi tompitira polisi nkwegayiridde tompitira polisi maama amagulu gantunze yatambudde ebigere byamutunze abaana ab'obuwala bannange ebigere ebyo ebitababuukirira ebitalina radiyeta mwe temutuula kaawamu temwikozesa ku magezi bamukubye baagala sente ng'asaba simu kati obanga ali mu baŋŋambire ng'akuba essimu okudda eno essimu gyetuukira wangi ye mwana muwala Maria Kalyango oligeno names kikiggwa ate angaŋŋala obadde ki okaabira kinze siriko mbulire nga tokaaba omanyi weeyasaamiriza nnyo akubidde muganda we omusajja eggulo banywedde ne bali ebintu bya 40 kati bw'ogattako ne ruumu ya mitwalo baba bange 48 talina wadde 10 n'essimu baje bali bavubi abaana b'obulenzi boyikyaluli bafuuse bavubira b'omuvubi abakola bannange ekivubuka obadde kyokera eddoboozi ddene ngolowooza kigagga kumbe bannange omwana ow'obuwala yagudde ku kyetere
la hawla wala quwwata illa billah. Abaana b'obulenzi luli abawala mubadde mubakuuza binnyo simanyi magalo mubalansinga ebinnyo. Kaakati abaana b'obulenzi ate nga batabuse nnyo mu kyokkuula. Bakuuzi bali very monsteve. Tekiri fantastic. Engatto ziizino azireese n'ensawo y'omukazi. Mubbi. Kati ekiro kiramba yasuze akuŋŋaanya. Tekikwewunyisa okubanga ne muloogi we yasuze yabayiseemu abalala bakasitoma. Omuvubuka nga muyaaye. Ovanga kumubbi abba essimu nabbirako ne kyaja. Tewaba budde. Tewaba budde. Firimu egenda maaso. Nagambye eva mu Emis Productions nga bulijjo. Yazanyiddwa bannaffe abe Els Naje Films and Stranger House Production. Era nga bali ku ssimu 0703415308. Obanga oli mwana abulenzi oyina talenti naye nga n'okulabika obulungi kikulu. Omwana obuwala wenna yagala okutwegattako aba Els Naje Films. Essimu eri 0703415308. Do not forget to subscribe on our YouTube channel which is VJM Official. Subscribe and share. Tugenda maaso n'obbaweereza. Ali ku mugano ava kukola. Yagobyemu omuniga agamba aba yakigobyemu awo. Yakifase n'akifata. Kati yakifase. Saagala. Bugaga kwe tuli ozannya. Obugaga kwe tuli oli muzannyo. Efirimu egenda maaso weetegereze. Ebintu bya duniya nga si bya muzannyo. Ebintu bya duniya nga si bya muzannyo. Tuli mu kibuga Kampala. Naga Kampala si bizimbe. Ekibuga baba bantu. Ekibuga baba bantu nga jaleeta engatto nga ateeka wali engatto ze. Bw'amala okuteeka awo engatto ze, musajja mukulu najja. Efirimu egenda maaso weetegereze. Tunuulira nyabula eno gy'atereka mu ddolowe emaali. Agikwata azeegendereza n'okusinga bannyinizo baazibbako. Yabbye engatto n'ensawo. Bamuyita Kagwa Obed original names. Kagwa Obed original names. Tugenda maaso. Nagaye tujja kuba tumulaba mu businema bungi obw'enjawulo. Kyekyo olaba ababbi ababbasimati. Abbasimatli Mola yamubbye. Yasoose kukwawula. Yafunye amasavu ekiro ekyo yabadde musanyufu nnyo. N'amala n'amutikkula n'ebyakabi byonna yagenze nabyo. Kati ono omuvubuka si mwangu. Mwengera ssebo. Ayina ku apartment block gy'abeera bulamu butambula. Bannanga abaniga nga bakambwe. Abaana ab'obuwala lwaki musula nnyo ogwa naggamba. Laba ssebo omulenzi gye yeesulira. Ayina apartment kwabeera bulamu butambula tomunyumiza ebyo. Firimu yiino. Kaaka tuba tuli awo tugenda okujja okunkuna. Ngajja. Ani akonkona? Munnange mu kukonkona ng'amuggulira. Waliwo akonkonye ne bamuggulira. Owa history ki? Kiki ekigenda maaso? Nga mugaki ekiriwo? Kali ng'asooka mbuzi oba alyoke. Kweni sirina tabu. Omanyi omuwala ono eyabadde abanja ssente mu gundi? Ekyake kikazi nakisitudde ensawo naye temwabadde kasente. Kati asitula bibiri, asitula amasimu, asitula ensawo byonna ssente zasangamu n'atwala. Bwe kyabaddemu n'obusimu bubiri bwe yatutte. Simu zaabadde simu kikula ki? Bwe yakubye obusimu buli awo. Simu zinaavaamu ssente. Akawungeezi. Tekyabadde kyangu. Tugenda maaso. Kaakati ddiru yafuuse ddiru. Nzizaako nkiyiiye. Ekiwala yakiyiiza n'ayiya naye ng'ekiwala tekiyiyizika.
mulero sebo yabbye mwavu munne abaana b'obuwala muba mubala abaana b'obulenzi nabo nga bababala okumanya bannange omubbi abamu bamusaba miliyoni 2 n'agamba ezo sente nga ntono nja zikuwa omanyi okubala omuntu nga naye akubala nga bw'omanyi kati ng'amunyumiza alina bwe yabadde yakubye obusimu 2 nga tannagenda kisisinkana kati n'ekiwada nakyo musawo yakyo yasanzemu busimu 2 kati ne zibeera nga balinawo essimu 4 kati ng'agamba obusimu tebubadde bubi bwe tuyinza obufunamu akasente miliyoni 2 obusimu bwombi omusajja yabbye essimu 4 nekyajazaakwo essimu 4 nekyajazaakwo kati ng'onaagamba ssebo kyakaabye obwedda kiyaawo kiwowoola kiwoza naffe nange nekigamba nti omusajja agambye mbu sente aziressemu kumbe nze mba manyi ddiru yaffe kati ekiwala kino nakyo kikola ku woteeri omuzannyo waliwe gugwera kakati ono yennyini yakola ku kyokugira ono waba yakyaziza yakola ku bya bbiru naki byonna yabeera wali abaagimanyiko ddiru kati ng'amugaasa okoleete emaali tulabe ng'amugamba leeta emaali tulabe ng'ono agenda kuleeta maali yetegereza musajja obubbi abukozeemu ssebo tasula bubi obubbi abukoleddemu ddala naye bagamba omubbi agaba nangwala ate ennaku z'omubbi zibambale ziba ntono saawa yonna abaawo okusinda kati munange ebyo ebigatto nabikuleetedde naawe osobola okweyiya nga bigatto byo birungi naye watya n'oba nga obyambadde ennyini byo najja kusanga owulira bwakkuba empina ezikwakiramu nga laddu wadde tebatera kutundayo emu kwata olabe ze nabaze miliyoni 2 naye babatuwaddemu kuba gye bazireegera si gye zivugira sente ziizo tulabira ddala bantu tebakayanya kebozi bawanga bonus kwata ifuba okulaba ng'oleeta akasawo kaakano nako bate batundeyo kamu oli ate yakawandikako linnya kakuuka bbaala otambulizeemu emaali kituufu babbye essimu z'abaana ziri zi S10 plus oziraba ssebo zisamusanga wali zisoma essimu ezo ssebo z'amaanyi kakati gye batunda akakadde yajagalamu 5 kyova olaba essimu baleese 4 naye babaweemu namugana naye toyiiya nnyo newebaka mu ssente owoza okyayiiya kati balina okgenda essimu zino basooka zizibukula mbu balina gye bazizibukululirira eyo nyiniyo kwegamba aginoonye nga tagirabanga ne bweba emuyiseeko tagiwulira kawoowo tokola ensobi n'olwayo asijja kulwayo nze sente ngenda leeta sente obadde ki namugana nze ninze sente saa bintu byakulwayo ebyo bintu byokulwawo si byagala omanye okulwamu sente kale yanguwa ogende okole oli ye mutwazi ono ye mutunzi yeddiira ebintu bya duniya nga si byangu kaakati nno gwe baakudde wuuno akomyewo awenyera bannanga ebintu nga si byangu teebereza okukomawo ng'okomerawo mu bigere bannanga gwe yagenza okukuula nodda ng'oli beya fuuti n'amugamba olaba ebintu bino abasajja ennaku zino baafuuka batwazi kati amukomezzaawo era ng'amugamba nze toddamu kunteeka mu bintu byebyo gasiya buloolo eyagenza okukuula baamukudde munanga abaana b'obuwala mubala naye nammwe bababala ono ogenda okwetegereza ate ono ng'akomyewo ne nkweni gw'ojigera ki ebinnyo gwe tokolanga koloosi sebo ne guno omulimu gubaamu loosi kati baakoze loosi n'agamba waloozeza omusajja ogenda mumulya ssente abasajja b'ennaku zino tebakyaliika ssente kati bwe watuuse ng'ogenda okwata ekkuba ogenda ng'ojja ogwa mu bizibu byo bw'omala ogwa mu bizibu byo ng'ojja ompita amaddu olituusaawo amaddu bagamba obwongo obukula tonnabufuna kati kankubulire namugamba gwe wagenza okukiraba nga enamba eyange essebo gy'otadde mu front seat awo nze nina okujja mu bizibu by'olimu
Wabadde malamu bibi. Namugamba nga wagenze okulya ebikokokoko bye walidde ebikokokoko sebo. Nga tewampise. Ensawo eriwa. Kati njagala ombulye w'essimu gyeri. Ensawo gwenna ogenze okuginazza amagalo oti. Bw'ogenze kukuula. Watutte magalo eyakukudde yaze nadigestible. Abakazi abakuuza amagalo abasajja kati bakukuuza digestible. Ekibuno bakisaako jeke ne bakuula ebinnya ate batwala amagego bakuba wali awaluma. Kati ono bamukubye zino zi eat water. Bali kusiga kabooto. Namugana yeggo omala gazunga buli kaseera totayira. Omanyi omuntu saagala okoppereze. Sikuzunga kumala gafuluma. Kati mbu yamukoppye. Ono yesita mu kino ekintu. Kati nga muganza nagaato nayiga. Okyali nyuka soko oyambale ka uniform kakutuuka kino kiri mu nseko ng'abakazi kiri mu nseko namugamba balwaki mulowooleza nnyo mukulu abaana b'obwala ennaku zino temulowooza kukola engalo ezikola mukeera zambaza bino ebyala byammwe n'obeera nga toyagala kukola oyagala kubeera awo kuteekaawo njala nga bimuli kati kukirabe ddamu amagezi nze toddamu kunkubira simu osinika amannyo mbuwalala oluma amannyo gy'olinze nakututteyo amugaanyi kati kankubulire emyenge gyo onywa zitooti oli eri owuuta yawuusewuuse nze wabulahiddangamo okusimbira amuganze toddamu kunkubira simu ng'oli mu sinaazo era gube gwe gusookera gwe gusembyeyo olowooza kukuula bukuuzi tosobola kugenda n'okola gwe bagambe tewaba budde bwakuula buli lunaku eba krisimansi nti kula nnyama bw'obanga okola ebyekisiru byo toddamu kuteeka yamukuutira mu byekisiru amuggyemu manyira sinika olutwe kati nga mugamba agenda agula emergency pill banazaala abaana abatalina taata oli bagudde ku mukuuzi yabadde mukambwe tugenda maaso kaakati munnanga akaseera nga kajja katambula akaseera bwe kajja nga katambula mwana muwala ebintu byamusukkako mukazi wattu takyabitegeererako ddala ebintu bitabuse kati takutte muguwa gwa mbuzi bamubbye essimu bamubbye ensawo kati ng'ono amubuuza omuguwa gwaki ayagala kwetuga akooye ensi kati ng'asooka mbuuza oba obwongo bwe bulimu kawunga ke bagweramu n'amugamba ebbanga lyonna lye mbadde nkubuulirira mmanyi otegeera olyawo amagezi ekitegeeza obadde ebigambo byenkumamirira nteeka ku mazzi simanyi nsira nsaano ku mazzi aganye okutegeera wuno ayagala kwetta kati amutunuulira oba amagezi yagaleka muleeba gye baamuzaalira bali be bakafulu baabyo babakozeekozeeko ebyambyoni emirundi mingi era bo tebikyabakanga kati ono baamukoze ebyabyoni nze tonjogerera bwotyo kati oyagala nze nkole ekyesajja lyabbye essimu zange sabba ensawo namugaa kati golooza bw'ofa ffe tufiirwa oba bw'ofa ffe tulumwa weetuge bannange omukuuzi tayagala mukuula omukuuzi baamukoze ekintu awulira baamukutta awaluma mukazi wattu essimu ze gwomanyi mabaati ameka gaabalidde essimu eyo bannange abaana bano abatagalira kukola ebiseera ebisinga bayita mu kukuluusana n'ojja ogwa ku kisajja ne kikuddusa emisinde mingi nnyo ku myaka gyo nga tosobola kwetikka misinde egyo naye n'oguma kubanga munnange oyagala akasimu kati omunigga ekintu ekisinga okuluma ovanga kukumuniga nakkabasanya n'amala okutawanya ng'olina ku dulipu oyo oli mulwadde n'akutawanya omuniga n'alyoka akukyusa nawe oba akubanga labi n'amala n'akubba essimu omuyaye n'aba ng'afunye emirundi ebiri kati ono ekituufu yalabanga ekyomuboggolera tekijja kukola n'amugamba amanyi mbeera gy'oli mu nsolo giteebereza n'amugamba munnange naffe otulabira wano okugumya mutwe nga mmale abasajja batukoze ebikolobero tetusobola kubirisitinga tosobola kubirisitinga n'obimalayo naye munnange oguma nsolo kitegeera oli mu depression y'amaanyi kati naye ekintu ekyokwetuga munnange tekina kye kigenda kuyamba oba obbiddwa okabasanyiziddwa naye ng'eyakikoze ate yaali eri aseka
Munange guma. Jukira nti ku nsi kuno tujja tuli bukunya. Na byonna ebituyamba okukula tuba tubisanga ku nsi. Kati ddamu olowooze wali otya nga tolina kiwafunye mu nsi nga tolina kyolina. Kwegamba wajja n'olugoye nga lwe bakubikka balukusondera teweetuga munnange. Wabeerayo abakuulika n'abatakuulika. Ekyo kyolina okumanya nti waliwo abakuuzi n'ababbi. Abasajja baatabuse munnange gaafuuse gabbi. Amagezi balina mangi. Tugenda mu maaso. Katusubire nti be baamubuulira leero byayingira. Ali wano ayagala ebijiiko bye ngamba enjala zino mwana muwala zaalina. Zezo zitamukkiriza na kukola n'engoye bazimwoleza enjala ze tazikutula. Tugenda maaso. Bamuyita Maria Kalyango original names. Kati mu kifo ky'okumuboggolera obusiru bwe yayolesa yasalawo amulabirire kubanga yakiraba ayagala kwetuga. Agezeeko mujja mu depression. Namugalekerawo kwekubagiza. Sooka onywe kasoda maami kajuisi nywa kajuisi. Nempulira siina n'appetite. Kyokka bamuleetedde n'empengere. Bamuleetedde empengere naye talina appetite. Ng'amugamu n'ebintu by'okwekubagiza tojja kumalako. N'amugaa saagala onneeraliikirize. Buli wobeera bw'oti manya ky'oba olowooza totandika bintu ebyo. Kwata gwe oli ku mpengere. Baziyita mpengere baziyita ki? Wuyo mwana muwala ng'amugaa ajja simpulira nasoberwa. N'amugaa saagala otandike neera kuddamu ebintu byebyo ebyo bitakwatagana. Ojja kutandika okulowooza eby'ekisiru wano. N'amugaa n'esoko buli omusajja ono wamugjawa. Mbu yamusanga ku TikTok. Wangi? Yamusanga ku TikTok. Ku TikTok mama. N'amugamba ku TikTok abasajja mubajjamu ne mubasanga ne ku real life. Kati ebintu ebyo bitandika bitya? N'amugamba omusajja kwana atya. Omanya abasajja bagezi ajja ssebo ku gundiyo uploadiyo n'agiraikinga neyeefula akufollowinga ennyo muli n'owulira nti oli serebo. Kati ate ogenda okunoonyeza profile z'abasajja be bana abeekuba ebifaananyi nga beesigamye emmotoka eza bbeeyi. Mwana muwala n'alowooza nti agudde mu kisawo ky'essente. Kati nga ssebo omusajja tamugira mu inbox nga bawanyisiganya essimu. Ebbanga lye mwerabidde maaso. Kati ng'amuganyagala ombuulire wagenza omusinkana wakamulaba emirundi emeka. N'amugamba nti olwo lwe mulaba. Olunaku lwe yamulaba lwe yamusinkana lwe yakkiriza amuleze eminwe gye. Ogusajja gwatandika ng'okusaaga kale nenguga obudde buzibye enzira ey'ewaka nekunga tugira tukyanyumya kumba obudde bugenda ngenda okwetegereza nga it's totally late already. Kati nekimpawo ebyokunywa emuganze nja kutuuka ewaka nenagenda owulira amagulu gayuga nga mpulira entegetege zikutusoba mu byokunywa bya saamuki. Nange twanywawo neriseemu obwokunywa nerireeta obwokunywa. Kati nange nenywa yenna ayogerera ddala ng'omusiru atalina mannyo bakyababba nnyo. Ekisajja kyamutwala. Kati yasooka naye n'akibuulira ebizibu bye yagenda okulira nga kibikkiriza akigaba kibanja tuition. Kati abasajja babbi n'amugandi akusuubiza miliyoni 2 kumba azibala mu kasawo ko. Akona akasawo bagenze nako. Mukama Katonda. Kati ng'onamugaana obusente bwe nakusasulira okujja nabo mpulira buno emitwalo 48 si sente ntono. Ku mwana ow'obuwala bambi beeyiya bweyiya. Abawala abamu basanga nga banyirira naye nga nabo balina ebizibu. Ono yagaa sente zange zinnuma. Ekitegeeza omusajja ono gwe mulimu gwakola. Abeera ku TikTok ko ng'aswami bavubuka bakazi. Kati sooka ompe ku namba ye. Tulina omuzannyo gwe gumu gwe yakuzannya. Ng'amugamba mpe namba ye wano. Nagamba evuddemu Else Large Films. It's a Stranger House production. Bali ku simu 0703 415308. Ng'amuwe namba y'essimu. Katonda wange. Ono ye musajja. Yono omusajja yakubba. Kano akasajja nga kalabika bubi. Keeko. Mbuka kenkwa. Akasajja kavundumu. Nedda kasiwuufu mulimba naawe walaba bubi. Akasajja kakulimba nnyo olimba.
kali niyamugamba kakulimba kati bali otunuddewa akasajja kakulimba kati kano maama kali kumbe ssebo genda okudda eno akasajja kye kaamukola kumbe akasajja kali bulungi kalya bulungi obubbi bwako ssebo keerabirira tekayina mukazi oba girlfriend kabeera kokka tekaagala bintu byakujja kafu butula ate ne mulyoka mulabika okuba nti mukalemesa kaddusi kagobi kafu butusi tekakwatika kati nga kadda ku TV wano kajja esimu yaako kati ssebo kamanya emirimu gyako kagiswama ku TikTok kajja ka profilinga omu ku omu kati ka profilinga ne kamanya nti kakati ono ani gwe ngenda okuzzaako okalaba amaaso katunulira ddala nga omanya obubbi we bubeera kabbi kanyazi akasajja kabbi kati nga kasooka keetegereza kati kumbe kagenda okwetegereza kalina profile gye kaliko kati kumbe profile gye kaliko kajja kaswama abawala jukira kalina style emu nono ne kamulayikinga kati kasobola okulayikinga video zo nga 3 gwe n'ogamba ono ani andayikinga obwenkanidde awo kati kumbe leero gwe kalayikinze ate ye yasoose okafolowinga ate waayita mmeka kati n'oli yatisuula ekitimba n'akakwasa ebyo yabiganye kati munange baayogera naye oluvannyuma ng'amugamba loogi omala ng'amuganza ebyaloogi biba binnemye kisobola okuggwa ng'amugamba kisobola okuggwa ku lulwo kati alina akazannyo kabadike kamu buli waafuna ajja wano kweno wooteeri kubanga alinayo omuntu we n'amuganza ebyaloogi sijja bisobola nze sigenda mu loogi tusobola okukimalira naawe tukimalire wano lwaki tuba ono nsobola okuwa time n'amuganza nsobola okuwa obudde oba owuliranga osooka okirowoozeeko bw'onoolaba nze nsaanidde ogende wojja kuntwala tolinawo oba bakusuza ate bansuza kati lwaki oyagala okuntwala mu loogi nga tebakusuza osula ku ttaka oba wamukeeka tekatwala bakazi waako tekaagala kumalira ddiru waako tekaagala kutulira ddiru waako era ewaako tekaagala kulabayo kati ng'amugamba ndowooza ojja kwerowooza kale ewaka kale kankutwale kati nga bw'omanya emmese ng'ewulira ennyama olusuluwunya kamasu kati aba tayagala kuyita ku lugu akakodya akabba ayina ako kati kumbe onaagala kubuuka mu ssanda ate yazze ne bya iPhone sebo kuliko ne guno kati ng'amuga okimanyi nti nze nakwagadde bannange era mbadde awo ne ŋŋamba omuvubuka bannange alabika obulungi bw'atyo ŋŋenda omufi laba amaaso kati gano gokka amaaso ekiwala kinyirira ekiwala laba omubbi atunulanga namugagwe kubamu akafaananyi nga tulika babiri nyagala nkulaga omukwano gwe weewuunye nage bamuyita kagobedi ageeka omubbi agudde ku mubbi munne abaami n'abakyala kitunulanga ekiri mulaavu bakiwanya embu kisse lulungi kumbe omutwe eno feesi eringa kabalaza saidi eno namugamba nze njagala ontwale woze nkwagala bya ddala nze nina ssebo okulongoosa bba wange nina okukulabirira kati muli omubbi otandika okufunamu ekirowoozo nogoba neeveemu mpase nono nga zamazeeko bannange naye omulimu gwange anaabeera oba kino nkisonyiwa enneme kibba mpase kiwase kumba omuntu gwaliko yabba muganda we n'omugamba wonontwalewo n'omugamba tugeze oli waka wekka owulira oli bbawa nisobola okujja nenkulabako nange nenzija nenkwoleza ku ngoye okitegedde ekintu ekyo nkoye nti nakutegedde koye ntunywemu ku lwaffe kati yakkiriza ni gwe ngenda kubbira kasiina kyakkola kuba olabika oyagala kuweefuula mugezi nja kubbira ka male nkukanyuge mumwala ng'amuleeta ogenda okutuuka ewaka mulimu amatala gali agashandaliya gakagabitya wetegereze
wetegereze mwana muwala bamulese laba omulesi ono ye mulesi nga munanga omukulu tajja kuteekayo ngatto omukazi ogenda okwetegereza akasajja we kabeera wategeke watya. Mulimu ababbi nga babeera myala ababeera eyo naye mulimu ababbi abali smart akubba n'akuleka awo nga tolina gy'omuwawaabira. Ono kwe kutuula kwenidda totuula. Lwaki otuula? Nedda neetaaga egilasi y'amazzi. Nkweni amazzi ganywere mu kisenge. Kati tekatera kwagala kulwawo sebo kafunamu mirundi 2. Kamala okuwaawaanya deni ne kakubba ne byolina. Kati nga mugajja tugende amazzi oganywere mu kisenge. Wabula kagudde amatu. Kaleese enjeru nga mugamba empewo nnyingi wano ejja nakufuuyira bwereere leeta ensawo. Ensawo agiremera jjukira amanye omuze gw'akasajja kano ne kamuggyako ensawo alingiza ensawo ebagitadde oba eri seefu yeetegereza. Kati tugenda wajangu tugende. You come and we go. I show you. This is all your Paris. Come this way. Come that way. Look this way. Go inside. Chiro. Okay, wait. Nga tamuyingiza ekisenge. Kati nga mugamba yitawo. Bannange kakola eno. Ono muyaya asula bulungi. Kati alese ekyana ky'abandi. Kati nga akigamba tereera wali. Nkani nga mugani soko jjamu engatto za enkono nti nze ndi gentleman. Engatto zo ngenda zijjamu tewali buzibu. Engatto jakaba nange don't push me just like that. Can't you making me turn you all the way? Nkoyini all the way. Okay. Kani nga mugamba oli bulungi? Nde kani nga mugani mbadde nsaba nsooke nnaabeko. Ngali mugaaka nsooke nnaabeko. Ekigudde mu nnyumba y'omubbi aleese. Kati mwana muwala ng'ava kunaabako ng'ajja. Uncle baby, Queen wanchi. Queen is tunyoling so much. Queen, of course I have to be excited. Queen, I'm super excited. Queen, are you excited? Nkono njinange ndi excited. Omugagga agudde eri. Mwana muwala ng'asooka yerongoosa bitya. Nagambe ziva mu else naje film zinga bulijjo. Mwana mulenzi ng'alyoka ayiwako otunnyo baabesa. Ali wali yenna ateza akamasu wabula ondubona agenda mubba atya. Kubanga ate yamuleese buwe. Firimu egenda maaso. Kali nga mugani na surprise yo. Kweni surprise? Nkweni surprise ki? Kali nga mugagibika amaaso. Amaaso gaggale. Zenkujjireo surprise. Bana gareno style of play. What kind of style of play is that one? Tolabayo. Jeka nange. Baby. Nkweni mukwano. Very tight. Nkani nga amaaso ganyweze. Okay. Nyoke nkwe surprise yo. Omubbi yagudde ku ssaababbi ono kabaka w'abakuuzi gwe yaguddeko. Najja yakatawulo. Alinze surprise. Gengera surprise. Aya. Surprise. Ne kamusekerera. Oba abaana b'abantu. Nobba muganda wange. Oli wano sebo omaze okwe. Kakati. Omwana yazze ne kalifuumu. Njaza amwetegekedde bannange. Ono yakanda kunkumuka. Kunkumuse. Yakunkumuka. Kamulina. Ne kaseko obuseko bwa nankerekejje. Namugamba ono gwe waguddeko mulala. Efini mwegenda maaso. Namugamba sebo bwotyo bwogenda maaso n'okukozesa abakazi. N'obaleka muloogi. Kati ogenda kukiwulira.
ozanya n'okuzanya okyassa saagala simanyosa ni ku baana b'abandi bw'obabba bw'obebakako bakozesa bw'obalekawo obadde se ofula nti nange ndi ddofe ono mulala si ddofe kati byonna byowakola abawala abalala yesaawo koma kumize ennaku z'omubbi zibaana kati wabadde oyagala obba ogwana mu emu laba omuyindo gwonna osiza kyalo muyindo guli mu excess omuyindo guli mu excess namwongera kakalifomu kati bulijjo byokola banno obabbako ebyabwe ssebo yonna kali wano kasulanga kalangira konna obubbi obufunyeemu wabula olwaleero ogenda kukiwulira ebyaffe bewabba ejja bireeta kasulanga kalangira ssebo obuliri kali ku king size obuliri kali ku king size tulaba streetwise Emmys Productions nga bulijjo firimu egenda mu maaso oluyi maama nyabo omuwala gwe yabba teekamu paasi mugenda kugolola ki maama nyabo giwunye bamuyita kagwobedi original names laba film la haula giwunye omuwala gwe yaleese kumbe muganda w'oli gwe yabba abadde amanyi mugezi abala kumbe bamubala kati emaali eriwa emaali eriwa emaali eri luddawa emaali paasi baleese paasi emaali paasi maama egwe aha bakuta omubbi giwunye lwaleero kati ebyaffe obireeta ebyamwe emaali eriwa nobba munno n'omubba engatto n'omubba buli kimu ssebo oli wano olega olutwe emaali eriwa baleese paasi emaali weri emaali eri luddawa lwaki obba bannu emaali weri maama emaali eri kunuuya eri buliya emaali eriwe emaali yaffe tugenda kubabula kalo yagirina n'olyoka okwata muganda wange ssebo ne weetiritiinya n'omala okwesaabiinya weena ssebo weesaabiinya n'omala okusaabiinya muno n'okumubba n'omubba obusungu bungi kati ssebo kiri tebakyakiza ekyokusaabiinya naye emaali bajagala kalo yagirina emaali muyite kalo mukwano gwange yagirina wajali mukubire luddawa abeera bwayise abeera mwakansanga kolokolo jumba wegundi natete ali natete abadde agenda nca kumutaasa serera terera yalinye etokota eno y'amagye kati nga mugalete essimu sebo kayina essimu yiiyo olwo naakwata essimu yaako yeeno wasevinga kwoki baagala kalo noonya kalo nagambye vamu Emmys Productions natenga bulijjo. It's all about this one VJ out emination as usual and big up on everybody there. Evamu else large films ne Strange House Productions nga bulijjo kati njagala okimanye nti gwe bazannyirako mulala omuzannyo naffe tugusobola awo naawulira obusungu ng'ogyeko okumubba akasajja kakikirikiyita leka n'okuleka baasi nga bakubira kalo
Kalo yogera naye yogera atenga toka aba evuga kalo wanji buze mali erwa ate toka aba chichi emali weli neyegumya naye ali kuchocha emali era mbadde nzija abana abasajja abajja mu kodi bagambye eno kodi emusimanyi bagikola mbadde nzija twogere girete namugaye simu zonna nnya sooka ozikomyewo esimu weziri kiki nenga oyogera osinda kiki tewali olubuto lumuluma olubuto lwerunuma naye leeta esimu nengato jangu nengato kati ono ng'agamba nti awulira yeetamiddwa abasajja agamba nti mpulira saagala kuddamu kusemberera musajja yenna abasajja bonna ne babanga baafuuka babbi kweni mwe mwali mwagala mubabbe bo nga tebababbako mwe mwabayigiriza obubbi ekiteezaala tekyala abakazi mwe muzaala abasajja kati ng'amugamba naye ogenda kubeerawo otya kuba munene omukazi nga tulinaako musajja obeera bubi kati ng'amugamba ngenda kubeererawo ndabuuba ogenda owulira akonkona kati kumbe essimu gye baakubye kano kaakano kazze kati katunula olugi kasanze lugula ne kagwa mu mbi paka ku ttaka jangu ababbi kati yatula mubbi yakuba endulwa ababbi bazze yangu wano. Ladies and gentlemen, omubbi yakuba enduulu nga naye akaba babbi siyagwa wa woteri bye wankola obijjukira kamulangira ne kamugamba kaagala ssente mukayina okugira bbiru ne kamulangira obwamala yamuzungazunga nnyo akawala kano ke kamulangira ku woteri kaakati nnyabo sembera wano kibooko ekwatira wano tewamboggolera gwe tewamboggolera sebo mutubba ng'okolagana n'ababbi nedda essimu zaffe ziriwa essimu ziriwa nobba n'engatto yange engatto ojjukira lya mugaye jangu n'engatto kuba nnyiniyo yamuluma nnyo kaakati wakiwa ono nno mubanda zesaagala kumanya essimu zaffe ziriwa essimu ziriwa simanyi simu gye ziri simu sinze nzirina era omubbi seba akalambira ono alye naawulira emiranga egiri eri kitokota essimu ziriwa tugenda kukuba enkondo mutwe ziri omwo ziri mu nsawo tokuba nkondo ziri mu nsawo tonkuba enkondo ogenda okebera kati mulimu ezo ono 2 n'endala 2 wabula mututame naawe mukazi n'opangira bakazi banno bababbe omukazi n'opangira n'okambuwalira munno bw'otyo sebo baamuwa 48 kwe kano ne luvuga sole genda katuga yakanyiga ne kakabanga ensirimu teze n'emimwa amasimu wagaba sinika businisi bane mundeke oli mukazi mutubba naawe omukazi nkakube bane bansonyiwe zijaddamu terera kwata oluyi ye kakuba oluyi kawunze mutubba pa omugongo agukutudde n'akakuba teke mu kebo ne kafuluma abaana ab'obuwala bakambuwadde nagambye hell hath no fury like a woman is scorned ani gwowoganira bamuli bubi lwaki mwadi mutubba leero essimu baziina akoze loosi n'empya afunye gwe essimu muzibba bwe mutyo bwe mugenda mubba abantu ate twandi kulikodinze video gwe ne tukusaasanya buli wamu wonna ku TikTok ojobbira abantu ne bakumanya bwe kino omutwe guno sirisa amamwa giwunye sinika wano olutwe nakinyiga onagala kuba emipiira gino gasiya tulugunya abaana b'abantu kati leero baamukuba n'awulira nga asanyaladde
tamanyi oba anaddamu okuyingira amagye kiraba olutwe gasiya weesinisa tonyizanga omukazi afazaali amira pini naye ng'okaabye wewe baamukuba emipiira gye ekituufu awantu awo waluma agenda okwegolola bw'atyo obulumi nga bumutta sebo bukyanga bba leero tumuyina ono engatto zazifunye kyava jjajjayo ensawo ye kibadde kimubala Katonda yagamba TV ngenda nayo kono nti wangi TV ngitutte ye nga naye abadde atubba bwetu bwe tufundikidde naye oyizeemu ki bannyinaze mubeere mu careful bye tubadde tulaba asinzira ku ebyo byaddala ebibeerayo baana bwala bakubye omulanga bababba mu ngeri efaanako bwetyo so be vigilant, be careful, be cautious. Yabadde eva mu Strange House Productions nga bulijjo yabadde kutuusaako Maria Kalyango yabadde akuzannyira nga kwotadde ne mwana muwala amanyikiddwa nga Namugaya Angel kuviira ddala mu Elslage enyo bwetu beerabise tubaagala nnyo kanse Mukama Katonda abankuumire twetulaba Streetwise akuume.